Jeff Chiwa yali manager wa Shiba. I think last year Shiba yatwala Jeff Chiwa mu kooti. Memba serabidde. Then guno omwaka Jeff Chiwa yatutte Shiba mu kooti. Olw'ebyaliwo nti yali manager we ng'agamba nti ennyimba ze ziyayimba ng'akyali mu TNS. Maybe tazina ku mwanannyini. Shiba yasooka mu kooti, Jeff Chiwa yagenze mu kooti ng'agamba munnaye golooza ensonga eno eri ani. Ekirungi abayimbi badde basaba twagala copyright naye nga basaba copyright balina bwannannyini ku nnyimba zonna ze baayimba. Balina ze bayita neighboring rights. The songwriter producer bannannyini kintu ekyo kyennyini ky'oyimbirako. Gwena performing rights zino ez'okudda n'oyimba. Naye omuntu yayiye ekintu yagamba n'agamba nti omayimba bw'oti eyasengeka yenannyini kintu ekyo. Kati bujjo basaba copyright naye nga tebamanyi ki kye basaba. Kati bakifunye. Nera still tebagibawadde stimu erina okukola ki? Okuba. Nga erina okuba tebagibawadde nga erina okuba. Just babawaddeko busammambiro ne babewaaniramu. Era omu ku pulezidenti nige namulabye ng'awoza ffe baatugamba tebijja kuyita biki naye nga butasoma buluma bukulu. Kirungi nnyo okudda mu nsonga n'ozisoma n'olaba amateeka amakadde we gaali n'amateeka amapya n'otuna balongosezaamu ki ng'okola nti kantu katiri nnyo ke balongosezaamu kati naye si baba balongosezza but olutalo lwa Jeff Chiwa muwagira ndi kusaidia nze ndi timu Jeff Chiwa abayimbi abo bamanyiira nnyo naddala omuyimbi wabanga tanakufuna luyimba aba muntu nga muwulize nga mugonvu nimugamba nagera okola interview eri nga tasobola kudda gwe gundi olina omutima omubi gwe gundi ebitasobola naye afune oluyimba afune ku sente afune n'abakazi abamuwaana ojja kuwulira Kabaka Singa alina nga minisita nana mujja kuddamu kunywa amazzi nkubuulira ebyaddala oba nga musajja n'afunayo member of parliament oba nga mukazi n'afunayo minisita tobalaba wano Jeff Chiwa ndi ttiimu ye abayimbi abo bantu nga tebalina luyimba wafuna oluyimba afuuka ekizibu afuuka ensolo beerabira kyekisookera ddala bo balowooza be ba mastermind ya buli kimu. Teriyo muyimbi mulungi kabe nga ayimba gospel. Buli muntu yena ayitibwa muyimbi yasikira ekikolimu ekyava ku Lucifer gwe bayita Sitaani malayika eyo yali nnungi nga yeyimba ni Katonda nakkakkana. Gwe kitegeeza gwe mu ndaba yo olinga agamba nti Shiba asigaze ennyimba ze yayimba nga tannaba nga avudde wakiyo. Ennyimba Swangs Avenue giraba bw'ova mu Swangs Avenue tokkizibwa kwata ku luyimba lwayo. Wala yakuwa Irene Ntale ng'ayimba ennyimba Swangs Avenue gero tegeze channel ya Swangs Avenue ne ya Irene Ntale wala yakulika ennyimba z'enkadde tekuliko oluyimba n'olu byonna bya Swangs Avenue bikodde be badde kuteekamu ssente. Jeff Chiwa yavunaanyizibwa ku nnyimba za Shiba enkadde zonna yo yalina performing rights awaddemu du performing emirundi zonna gy'ayagala du performinga Jeff Chiwa Shiba waddemu du performinga emirundi zonna gy'ayagala du performinga ate naso omulumba namugamba mpaka percentage kisingala ku ngeri gye bategeragana nabo naye nkiwa nti ku desperate Shiba gye yalimu tekwali kukulowooza nnyo era ekyo kimu ava peace yagenda okusanga ti ava peace talina luyimba lwadde na lumu zonna ennyimba zalina za Jeff Chiwa okitegeera Winnie Nwagi talina luyimba lwadde na lumu zonna ennyimba zalina za Swangs Avenue era lunna gye bakera kumakya neyeekyanga nga munaye kwata eddoboozi lyo olitwale oliwaddemu likipapaminga naye tebakutanda nti osozijjamu 10 n'abaana tebasobola zifunamu because zaffe ffe twazigula ffe twaziwandika ffe twaziproducing ffe twaziteekamu buli kimu gwe waleeta bulesi kiroboozi kino okituuzaako noza nti oluyimba lulwo teruba lulwo luba lwa songwriter ne sound engineer bebatabbwe bali badde okubeera nga abagagga kyovula nti mu America abasajja baproducer bagagga nnyo okusinga abayimbi. Ani asinga obugagga mu kuyimba mu America bamuyita ono yakola bamuyita ni mwerabidde Mwekama Katonda Puff Daddy Jay-Z agayi mwerabidde gaya ali awo producer si Eminem yaleta Eminem yasooka okusayinga Eminem n'aleeta ne gundi ne 50 Cent
erinnya ligenze so yakola Dr. Dre Dr. Dre ye producer kyasinga okubeera obugagga. Lwaki mugagga? Because engoma ze zeze. Buli muyimbi ayimba waki Don Jazzy mugagga? Because Don Jazzy wasayininga mu gundi ye bintu kimu kyokola kiba kiki okujja nga ovudde mugenda okutandika ebibyo byonna byoyimbye nga oliwe biba bibye. Ekopera gye baasaba ate noba nga waddamu oluyimba lw'omuntu wayisayo emyaka emeka n'agamba guno yaziramu oluyimba lwange oluwaddemu musasula ebiwikiti waka olina okusasula omunajja lwanaazamu oluyimba lwe biwikiti waka oba lwakola oba tewakola ani yakuwa right okuddamu wikiti waka. Oh baby wikiti waka omumanyi lwani lwa president wa Nigina yaddamu wikiti waka nedda kandi kuzanya njagala tubeere ne facts abantu balemagana nti nkuba tutunuulira Jeff Chiwa ne Shiba ebbanga lyabadde amaze nga takyali eri mu TNS. Goza kye kyandibadde kikolebwa to an extent okubeera nga bano abantu bakola ki buntu bulamu kunzikiriziganya ekkaanya buntu bulamu nakumenya ani yakola omuntu naye nga yakulaga omusana nga tolina ssuubi omuwanga ekitiibwa naye nga oyagala kumwadwisa nga kuteekawo olutalo oleka mukanogana bannange omuntu ono yanyambako mu kaseera we nali siina ssuubi kankimulekere kino akiwiningi. Shiba alina kugonda bugonzi. Shiba alina kubeera nga bakita kwerekereza. Shiba alina okubeera nga tateekawo nyombe kati owabire Jeff Chiwa nga yakujjire ng'oli mu karaoke ng'oli tomanyi Shiba mulabe ng'afuuse sita. Naye yateekamu like effort ye gye yateekamu gwe togibala. Ani yasinga okuteekamu effort? Oli ye muyimbi. The creator. The person inventing producer ya making an artist. Jeff Chiwa ya producing ekintu ekitaliwo ekyali mu obsession nga kizina buzinyi ekyali mu karaoke nga kizina buzinyi naye gamba you can do this. The inventor mwange ekitiibwa waliwo firimu ekwatagana ku musajja ya vumbula wiper ekuba amazzi ginoonyo ogirabe ojja okutegeera nti inventor bamuwa nnyo respect. No firimu yakola omusajja yasooka okukola engatto Adidas n'omusajja yasooka okukola gye bayita AK-47 bw'ojja okutegeera inventor n'omusajja yasooka okukola ennyonyi ezo za firimu gye zizikulaga copyright kyeki oba genda olabe The Empire ejja kulaga politics mu ndongo ejja kulaga copyright kyeki ekitegedde bintu bino si byakubamira si byakutegeera nti kati gwe oyimbye nnyo abantu bakutegeera ojja kulinnyirira buli muntu yenna yenna bwanga omuntu yakuyambako kkiriza mu mutima yannyamba naye kati nkoze ntya okulivinga n'omuntu ono wadde yannyamba. Goleza endagaano weeri wakati wa Shiba ne Jeff Chiwa nti zino ennyimba tali menti ziyimba zonna ziba ssente. Jeff Chiwa omulaba si musiru ye musajja akyasinza okubeera omugezi and creative mu bintu byonna byagenda okukola. Gw'ova nkumutasa okuyingira mu club nasiperinga milioni 10 kulimba olwo waba DJ kulimba olwo ye muntu noba nga olina beef naye nze nina beef naye tetukwatagana naye bituka business beef edda wali business ekolaki neyitawo. Jeff Chiwa ye manager yekagwe nali sosokola nti naali smart asoka okumakinga ekisiimula nakiguza enkya nga akiguza muwendo gw'amaanyi esegera tetuganye Shiba yateekamu eddoboozi lye obudde bwe but end of the day ntuno oli yagala munnange osobola okikola naye ng'ensi yonna ekulaba ng'oli dansa omuwanga ekitiibwa. Lwaki ngumanyi kiri side ya Shiba nze naye abayimbi bangi nnyo abayisizaamu olugaayo ku bantu ababaleese. Washington yafuna obuzibu bumu ne Lydia Jasmine. Spice Dana yafuna obuzibu bumu n'omuvuka gwe bayita Kezi yamuleeta nga mwenda nalondojja nga tabanaamumanya n'atuuka n'afuuka sita n'agala agasiya mbeera eyo osegera Looja yafuna bafanayo ng'ensi yonna tenaamumanya n'agoba. So ndaye ebintu bingi nnyo ebiruma ng'omuntu otaddemu obudde bungi nnyo omuntu n'atuuka ekisa n'afuuka owaakabi n'akuleka nange kenya ebintuuseeko omuntu n'opromoting oluyimba lwe n'okola buli kimu namala n'akusinikira embwazi ne zikutandika okuvuma. Who does that? Ani atajjukira oyo?
ng'embwa zino ezikuwaga wano tezaaliwo ng'ojja ofukamira nga tezaaliyo. Tetuganye omuntu olina mujjukiza wa gye yava, but mulimu abantu abasukka akwetana okufuka n'omutima, okubeera n'omutima omubi. Why should you jjukirako ng'omuntu oganye yes nyinza okuba nga tulina obutakkaanya naye waliwo kano ka respect wasi kagonjoola wasiyita Jeff Kiwa mga Jeff Kiwa yes kati nkuwa sente mmeka kyatuka ku Diamond Platinum Harmonize yayoza nti nakikubye wava walinnya ku mukazi gwavaako gwakwana namugamba munnange oba yagakuva mu gundi Wasafi mpa sente zange nkutaddemu nambuuza sente mmeka mpulete emitwalo bwegiti ejja $1 kuli nazikwata ziizo n'asigaza ennyimba ze na buli kimu ki. Ennyimba zino Jeff Kiwa agenda asigala aziryako right? Yes. Paka bulamu bwe n'abaana ba Jeff Kiwa bajja ziryako we bajje bali. Yalina abaana? Simanyi. We bajje bali. Kasa Allen muto alina abaana. Bajja ziryako. Shiba yavaayo wa Jeff Kiwa. Jeff Kiwa zino ennyimba yaziinako obuyinza bonna. Shiba tali menti yadde okuddamu okubanga azifuna mu ngeri emu oba endala nga y'omuyimbi. Talimenti zitunda mu Callback Tunes, talimenti zitunda mu music stores, zitunda music online. Talimenti zitunda tugeze nti bazaagala zikolamu album bazikolamu firimu. Talimenti alimenti okufunako percentage ye eyinza okuba 10%, 5%, 20% kisinziira ku Jeff Kiwa ngeri gyamusanzeemu. Ani owninga YouTube ya Shiba? Jeff Kiwa nakati. Yes. Ennyimba zino zeyakakola zino empya za Shiba okuva we yavaawo zize tetumanyi oba zaani naye yenna amuvunaanyizibwako zize naye okuva we yajoininga TNS nyingi gwowoza sente nyingi naye tomanyi sente mmeka zaataddemu okuzifuula ennyingi. Gwe okutandika ogamba nti Shiba muyimbi tomanyi how much Jeff Kiwa gyayinjectingamu. It means a lot. It takes a lot of time. It takes a lot of money. Jeff Kiwa kulimba lumu asold spending $220 Uganda. Gwola muntu kujuleta booking nenga tomanya behind the closed door sende mekazi ateekamu. Sende mekazi yateekamu makeup gwe kuba videos ye kuba simanyi gwe bina tobibala. Gwola bakusinde kati ziyingira kati because omuyimbi akola ki ayingiza but behind that waliwo struggle ezokubira Jacob esimu n'akuvuma naga Jeff nze wato mpadde $2 sijja kupromotinga muyimbi wo because bapresenter badde babikola ne ba DJ ngate DJ so kupromotinga muyimbi wo kubwerere. Olunaku lwe yalina okujja mu kooti Shiba teyajja. Jeff Kiwa yagenda ku kooti baali bamanyi nti Shiba agenda kujja naye teyalabikako. Ajja kiwulira nti bayisiza amateeka gaabwe bajja gawulira. Etteeka teririike ti oba omanyi oba tomanyi bajja kusala omusango nga guyamba Jeff Kiwa ajja kuwulira. Oziteeka linaakola. Jijja kukola. By the way, kati olowooza nti amateeka mu corporate galiyo. Geno omanyire Swangs Avenue. Conscience ali Jamaica abesingira mu America. Yasuwinga Airtel wano. Wano najjako emitwalo 10 n'egyo. Ejja $1. Emitwalo 10 n'egyo. Ng'era akozesa copyright ki. Airtel okutuuka ekisene gaba nze Callback Tunes amwe nzeesonyiwe kubanga Airtel yava ku Callback Tunes nezeesonyira ddala kati MTN yazisikaza ne kampuni endala ne Airtel yagamba nze Callback Tunes ewanyu waawo yasasula emitwalo 10 n'egyo 15 ejja $1 naye nga tazzeeko mu Uganda waza representative be bajja ne babisana n'omusango ne baguwangula. Yinakwatako emitwalo gye 8 n'agitwala ezisigadde Lofam n'ekikola ki. Balina akantu akakaabaweereddwa wakalabyeko akaliwa Kenzo ke yayise ennyange kana akamonitaringa bya kisiru nandiko kiri kati kankubulire Uganda bweri omuntu waliwo kye bayita silent disco omuntu ajja kwambala headphone abe bakasitoma abe bawulire music nga akantu kasobola kuwuliza music oyo. Nkubulira reality. Silent disco giraba nso kwambaza headphone nekubira music ng'oli awo nga mabala ali happy ninga akantu kali akapiki nsimanya akamonitaringa tekasobodde kupikinga sound ye gwe muri mukuwuliriza kinga nti bya kisiru
being greedy is bad. Bw'obeera ng'oyagala kubeera greedy, kikyaleetera nti Yuda okulya mu lukwe Yesu yali greedy ng'ayagala kugaggawalirawo. Okubeera mugagga kiteekinga process, kiteekinga time. Sente meka ze boonoonye okutereeza music copyright. Waki Tanzania waliyo ku music copyright? Waki ensi ya Tanzania abannansi baagala nnyo abayimbi baabwe bagaggawale? Because n'abayimbi baddiza ku bantu. Jacob goina believe nti copyright egenda kukola. Ekola copyright. Yatandise. Ebadde ekola. Ne just abantu abamu baagadde nnyo kikyusa nga bakyekweseemu kumbe balwana kintu kirala. Copyright ebadde nkugambe bugambi. Tewanakweta myaka egyo. Mu myaka gino etaano gyennyini. Caution yajja no mu Uganda najja emitwalo 10 n'egyo. Lwa MTN kwesa bubi kola back tunize nga tabagibawadde lukusa. Sirayika copyright nnyinyi zibaddewo ng'emisango giwangula. Just bano badde beekwese mu copyright. Era kyovula nti ogikwata enkadde n'empya bino n'obisoma. Njaga ogenda ozinoonyerezeeko ojja kuba nga obwaire butini nnyo baakyusizaamu. Naye omusajja Eddie Kenzo ng'akoze at least nti tekyaliwo oluli nti copyright babadde bagirwanira. Nkigamba kino omuyimbi gwe bagenda okusinga okukyawa mu Uganda muno agenda kubeera oyo gweyoogedde Yanga Mandela, president wa Nigeria, president wa federation. Bagenda mukyawa ku lw'ekikola kyeyakola bayimbi banne. Tosobola kuŋŋamba nti omuyimbi ogera mutambuza mu looni nga n'omuntu wa bulijjo bamuwoze PDM miliyoni emu ng'ogisasula lutalo. N'ogamba artist superstar akwata video miliyoni 5 omuwoze miliyoni 2 yeekulaakulanye. Stupid. That you're not a star, you're not a celebrity. Bwebanga government egera kukola miliyoni 2 ofuuka star. Stupid. Oli mulimu mukyamu. Gwe njaga mbule ensi ki yavaayo newa ensako y'okwewola. Banka ze zeewola ne zigamba bannange muyimbi gwe tugenza okutula kategori emu gundi twagala tukuteekemu ssente ofuuka ambasada waffe. Wano wabalabanga MTN we yajjanga neefuula abantu ba ambasada badanga kukola bya kisiru balwana. N'omulaba oli nti MTN yamusayininga ali ku kivulu kya Airtel kyalimu kuyimbirako. N'omulaba oli Nairobi waze yamusayininga ali mu kutunda kidoko kikupu simanyi biki tebategeera. Wamulaba wano gwe basayininga MTN ng'emukolya emulaba kimu. So omuntu omu yali alugogo nga MTN yava brand ambassador Airtel n'ava kuba n'agenda ku ya MTN nga copyright teriyo. Kati bakusanga nga company tetya ekusooka kusuubinga wayimbidde ku bakompetita baffe tusasule sente zikuteekamu. Diamond Platinum bw'otugende Kenya magwende Tanzania bw'otegera nti abayimbi bafunamu. Harmonize alina Billboard. Diamond Platinum alina abayimbi well established Tanzania bad bafunamu. Fe wane kitusinga otukolera ensobi. Alinamu kasente alinamu kuluyimba alinamu yamulowooza nti amanyi nnyo music. Naye abantu ba Julius gye bali basirisi sente zaabwe tosobola zikwatako za copyright. Era oba owulira nti copyright taliyo kwata oluyimba la Julius oluddemu bw'ojja okutegeera nti copyright gyeri. Julius kyazze ensonga venu bagiswingako. Omukazi yajja n'agamba simanyi munkubye ebifaananyi nga ndi simanyi mu Northern Limes muyingidde privacy yaffe. N'omugamba tiketi wagifuna otya? Nagigula sente mmeka? Weziti wasufaayo nnyo okusoma emabega ebiri ku tiketi eyo? Nedda. Kati tulina akawaayiro buli kimu ekikwatibwa kyaffe tuli baddembe kipublishinga. Bw'ogula tiketi yaffe oba okkiriza buli kimu amateeka gaffe. Omusango ne guvaamu weeti. So mulimu abantu abamu nga bo bamanyi nti copyright ebaddewo ne copyright ebaddewo eri abo bategeera. Bannange meeya atwala abo omukulu omukyala Shiba yavaayo n'ayingira akantu ke tuyita akantu fraternity. Yakoze broadcast simanyi oba wagirabyeko. So awo yavudde tubadde tekibangawo ebbanga lyonna tubaddewo nga tameshoninga linnya lya Spice Dana okuva mu kamwake. So omulundi guno yavudde n'amumeshoningira n'ebigambo byayogedde maybe ffe twabifunye obubi oba nga bw'agamba nti nga bwe yagambye bimu byayogedde ng'agamba nti Spice Dana
bwabanga Shiba Spice Dana kino bwabanga Shiba ino omutima omulungi lwaki yatwala Jeff Chiwa mu kooti bwabanga Shiba ino omutima omulungi lwaki yatwala Jeff Chiwa mu kooti because he was the founder of Shiba Kalungi. He did the donkey work. Shiba Kalungi were established. Wachi yamutwala mu kooti. Reason erinti yaragala bwenkanya. Bw'ojja tuwulira olutalo abantu ba Spice Dana ba fans beetwala n'abashiba nga tumanyi wajje gye bikiva nga Spice Dana bana muntu nga piga n'amaaso nga tubiraba naye nga kyavudde tutegeera nti Spice Dana alina omutima omubi naye yakyogedde naye alina omutima omubi because nga nti oli feminist olwanira mukyala munno alina okwata mukyala munno n'omulengezza mu public kyo kigeza ati naawe mwenkana omutima bonna babi oli gwe bayogeddeko nga alina omutima omubi naye ayogedde bonna balina omutima omubi ne bafanizi baabwe bonna balina emitima emibi. Tanzania tebiriiyo, Kenya tebiriiyo, Rwanda tebiriiyo, Burundi tebiriiyo, waki biri wano. Ne Congo tebiriiyo. Simanyi nze ndi timu gundi batwala black yellow, batwala nsi yaabwe maaso. Tobanga kuwangula awadi bajiwangulira wamu ng'ensi. Wa kusupportinga kyova nti no omuyimbi omutanzania atekawo video mu awe mungeera millions 5 because bannansi bamwagala. Bagenda ku channel ye ne wano abayimbi betamiza ensi yaffe nolaba olinga awagira ekintu ekikyamu olwokuba nga yakifunamu n'abaana be olwokuba yakijjamu omukazi nenga akolaga nti ekintu kituufu emulaga wali abantu abafa kimala batuukako noga dada emulaga abantu bafa ate ovaayo noyoga munnange jaze mavuko ani gwendadi yavaayo ng'omwana afudde saba akasajja akamu ne kamukugamba gwe oyinza otya okuddira president n'omuteeka mu bye mulago yatwala mulago nonga kati labawo n'omusajja emitwe gino kimala kutuukako era bo balirake nti bo tebabajjanjaba ekifo gye batujjanjabira naye olunaku olumu ekikutta obudde ekinibata n'essente zabo ne zikendeerako ne batandika okufaanana ngaffe bajja okutegeera obulumi bwe tuyitamu nti abantu beerabira nnyo naye yali alya mu kasasiro yerabira nti yali aliddeko mu kasasiro naye yali asula mu myala yerabira nti yali asulizeeko mu myala naye nga byonna biri mu Uganda efugiddwa na Kyemalira gwe tulwanisa gwe tugamba nti n'omubi ate gwe nodda nga nti mulungi yatuwa emirembe osobola okuzimba n'ennyumba stupid. Uganda esinga ennyumba gy'ozimbye eddwaliro Mulago lisinga ennyumba gy'ozimbye lwaki amalwaliro g'abantu babale bubazi lwaki buli munnayuganda tabeera na beetu kweyagalira mu nsi ye emirimu gy'abalondemu otaba na nnyindo ndayo tojja kufuna mulimu. Who does that? Segera kati yayogedde nti oli alina omutima omubi ate naye aguyina kyova nti nagati abayimbi bonna bana bambwa omuyimbi nga muyimbi wambwa era oboga nti muyimbi kyaliwo si kyaliwo tomumanyi omuyimbi akyuka nga kamiliyoni akyuka nga budde era obanga oli nga oli ttiimu y'omuyimbi noga nti ojja kukola nako omuntu akubanga nti omuntu avumye omuyimbi bayogedde ku muyimbi oli musiru gweyogerako tomumanyi. Mulimu abafans abanga tebamanyi bayimbi wajje bavudde naye nga ffe tumanyi wajje bavudde ng'omanyi jjane yes ngera akedde kumanya najjako ewoona asulako neewo nga akwegayirira okuba ennyimba ze nga tava ku simu yo ng'akubeerako kati weefuuka sita tunafuuka kizibu ate mu bulamu ng'ayagala ate gwe osiranire ddala okusingako yewe yali ng'ogamba nti olina omutima omulungi omuntu asobola okukeera makya naleeta SFC nejja mu kaluluko akoleko effujjo akoleke nti kati bali mu buyinza. Who does that? Nekyeya kankubuuza ekibuuzo olutalo lwa Shiba ne Spice golooza okusingira ddala luvaawa gwe mu kulaba okukwo golooza kozi bonna bakyala yes golooza okusingira ddala kuvaawa bw'olabamu bw'oti ego mu bba abakazi ababiri ego mulimu omuntu yagana okukkiriza nti noono class above luyanga olutalo lwa Juliana ne Irene Mbiru mulimu yagana okukkiriza nti oyo musinga okuyimba kati bwe tudda ku Spice ne Shiba kati mulimu yagana nti musinga kyova bewolako n'amaato nga sigaabwe naye n'ageewola ati sensi ntino ye ninawo kino gw'olaba ani
brands ezebbiri Shiba wa Tabbu nkubuli ebyaddala without no favor kizibu nnyo okuwangala decade ng'olimba ng'oli on top ng'ofulumya hit to hit kizibu ng'oli muyimbi mukazi Juliana teyakikolako kumala emyaka 10 ng'ayimba non stop hit ku hit Shiba kyova muteeka mu bayimbi abattana bakyasinza okutunda Uganda nekimujjako nti alina omutima omubi tekimujjako kingana kumugamba nti Shiba alina omutima omubi kubanga nze mumanyi nyinza okuba nga sikyali wange nnyo kiri awo naye omuntu w'omutima omulungi omulabira mu bikola bye Nera Spice ffe tumulaba mukyala wa mutima mulungi kozi muna abantu bazzayamba tuzze nga tubalaba omutima mulungi kozi bwe tutunuulira ebintu byazaakola omuntu alina omutima omulungi yajjukira wajja avudde nagamba nga sinakola mistake yonna ekisiru gye nvudde we wano bonna nabana abampaana bansanze ndi wano naye waliwo abanjagadde wano nina obbawa ekitiibwa bano abampaana gye bansanze oyo muntu aba ajjukira yaba n'omutima omulungi naye omuntu asobola okugenda mu mati nagamba nze manager Roja yali mabega wa kino ekintu wadde akirimu nefukako omusiru omulage nti wadde obikola ninkulekedde Allah subhanahu wa ta'ala Allah yajja okunkolerako twetagamba nsi no bona balina emitima emibi abayimbi babi balina teri muyimbi alina mutima mulungi nagambe kabe waayimba gospel teri muyimbi ayitibwa muyimbi alina taito ya buyimbi alina omutima omulungi kitegeeza ne mukwano gw'onfanfe omutwalidde Mrema n'amakulu teri muyimbi kino kiddamu teri muyimbi alina mutima mulungi omuyimbi akwagala bw'oba pulezidenti ng'oli ku radio ng'oli ku TV bwe babikuggyako ebyo kyalina bizinesi naye tasobola nadda tasobola nze nkubuulira kino nkubuulira tugeze ne manziraano ku radio kati bayinza okunkubira amasimu ne manjidako na radio nefuna radio njidako teri muyimbi gw'ojja okutegeera nti abayimbi bazibu kera ku makyolo uzinge mulimu kubukedde yonna gy'okolera bw'ojja okukakasa batini nnyo ku 10 oyinza okusangako omu asobola okukyekingako nagamba naye oli otya oli stedde tugendeko autu batono naye nga luli nze wala kafala kamu nakeewuunya kayita mu buloga we ne kamugamba Jacob yali ankwana naye wokazayo emyaka 15 emabega watusobola kakwana ne Jessica kagala relevance kafala kali awo asagala katuna kugera kajja kuza nti nakabifinga because njaga nnyo okwogera ekintu ku mutima nti nakatunengane kana akantu kano kaje nga kayina ne kawunya ne kavubuka ne kanegayina ne profession ngano singa kyali kisoboka ng'osobola mbisera bya maaso noga omuntu ono ajja kuba mubi kamwetaaseeko nga bukyali abantu bandiyambi ate era munembwe ebibato ebiseera ebyo byasobwa mwateganga ebibato kati kankubulemu ekintu kimu Beyonce omulaba ani Beyonce Beyonce yes mu industry ogera okutenoonyeza okutuuka waali yakwanibwako naye omulabyeko nga nze gundi yankwana era osanga ekikazi kyonna kiga nti yampalana because yankwana mugamba musiru yandikwanye musajja munne Juliana omulaba okutuuka waali kyoka tebamukwana teri president yakwanyako Juliana kiri eri ggwe okweteekamu ekyo omuntu kyakusubiramu oba kyetakusubiramu bw'ogamba nti ekisinoga nti kati yampalana because anjoga because yankwana ne mugana kiba kya kisiru who does that so teri muyimbi mu Uganda muno alina mutima gujjukira bonna bayimbi bonna nsi yonna bali ivu kyova nti bakomekerera bubi n'abaana baabwe tebaganyulwa muntu oyo zaabwe because balina essala z'abantu ze bamenya emabega babera mulamu obweragaza naye wamala okufa waati buli kimu kyonna kyakoze kifa batinya ababerese eno bibeera waawo genda banoonyerezeeko simbadde manyi ogenda kuwuliriza ku Rema ndiki oyo ye atalisi Rema muyimbi ze kyali wange nze nkubuulira Rema muyimbi kyaliwo simuyinaako buzibu naye nze nakula bulala embwa ngiyitambwa kyali wange nemuwa ensogenda nendya emmere naye abayimbi y'omuntu y'omu bayuza gira nomulaba kyali wange naye omuyimbi yeki akwagala olina wooli kuba tolina wooli tali kwagala taagala kumanya
nga gwotuula awo noga nti mu nnyimba ziri mu Uganda oluyimba lwa gundi kantekere mu playlist ndukube taga mu bantu bonna bali banyambe gundi ndo bannaye nga ndudde mu ali atya tasobola kwanga presenter ba DJ abeera n'ennyimba zimuli mu mutwe nyingi mulimu zaayagala nga ye omuntu mulimu audience zaayagala naye mu nnyimba zonna emitwalo zibeera ku flash disk nga kankuba oluyimba lwa Jacobo mu bantu bonna nakujjuka gwaki tomujjukirayoko naye musajja ono yambeerera yali atya abantu bali evil kino kye twogerako ba tuli mu business tusobola kitegeera eyo jaga nti oyo simanya ali biased biki naye onootuuka mu business gye tulimu oba nokolako gotera ekintu kisinga kuluma kulaba omuntu nga zeewuwo n'omupromoting n'afuuka owakabi n'agula emmotoka esooka n'omukubira mu ngalo n'azimba n'omukubira mu ngalo n'otuuka ekira n'odda n'akwagala odde ku zero osiraane yabeere bulungi. So Shiba mubi, Spasidana mubi, bonna bali evil because tata waabwe y'omu ye sitaani gwe bakolera ate yabambala. That's the reality. Ebigenda maaso wakati wa SB4 Anteila kwanza mbiraba ku social media okwo munaye Anteila bafunamu misunderstandings n'omwami w'Essaalongo oyo SB4 abo bagamba mbu simanya mbu muninkini wa Mama Fiina obiraba mu ngeri ki? Oba muninkina wa Mama Fiina oba si muninkina wa Mama Fiina ebyomunju tebitottola. Bw'osanga ng'omukazi asobola okudda ku bbaawe eyamwebakako obwereere n'amulengezza manya watomera oba totomeranga. Bw'osanga omusajja asobola okudda ku mukazi we n'amwanika manya kisajjasajja. Of which SB4 kyataakoze oba yakikoze nze nkuwa just a big picture because it's not about SB4 only. It's about we people who fall in love because love is something which you can never escape. Tosobola kudduka love ojja ng'ofudde oyinza ogidduka osegera nti SB4 ne Anteila ne Mama Fiina bantu basatu bakulu omu ku bo abasinga obukulu Mama Fiina nti Mama Fiina bamudraginze baga nti ayagala SB4 Mama Fiina mukazi ayina feeling wadde mufumbo oli mutabani we wadde mufumbo togeze ensonga nga tuweddewo nga basigadde SB4 ne Mama Fiina tebasobola kwagalana. It's just a simple calculation. Damu ye oba nedda simanyi tugeze tugeze fena tufudde wasigadde abantu aba SB4 ne Mama Fiina tebasobola kwagalana. Gwoyinza okwagala mutabani wo ensi eno giraba never say never. Kakikuddemu kino SB4 mutabani wa ensi asobola okunyigiriza n'olya muntu munno nkubuulira kino ansabawo tetutuukawo never say never. Awo tetutuukawo era ne Qur'an ekugamba nti embizzi weebanga weeryawo ng'emmere tolina mmere wantu naye weeri ogiraba sooka otaasa obulamu okitegera teri kintu Katonda kyatunda nga kyansobi. Katonda takola nsobi era nsekera nnyo omuntu agamba bakazi bangi nnyo okusinga abasajja. Katonda si musiru, Katonda si muntu nti ajja kusosolamu nti ono mwagala nnyo ono mwagala kitono. Buli muntu amuwa wiiru ye kyova waliyo kyova nti tulina mukatugula omuka gw'abagagga fena tusagumu era singa twayina Katonda yali atusosolamu abagagga yandibadde abo obudde bungi nnyo ku nsi ne fena tutta lumu baga nti ogambe nti okufa ojja fa. Omugagga oyina omukka gw'ossagu gwa kigagga nga tubeera tulina economy business class n'ogera simanyi VVIP tebiriyo mu maaso ga Katonda. Ffenna omukka gw'omulema gwe gumu n'ogw'omuzibe gwe gumu ffenna omukka gwe gumu wabula bukeera bukeezi n'agamba akati gwe ngugwo ngukuggyeeko kati ono kamuweemu ono Katonda awaamu akomera kati kamuweemu kati waliwo gwe yawaddemu ayina bamugoberera ayina byatayina kataga kyanyi kati yani yamazeewo naye Almighty God atuusa obudde naga kuseeko obeereko street kid lwaba ntobosa Katonda anakuyimusa akuteeke mu level onojjukira ku ba street kid ng'egye babeerangamu osegera. So bonna SB4 ne Anteila balalu
abali mu mukwano ffe tegutukwatako because ab'omukwano bita balinga abaluganda nti bita bwe bikoonagana tebikola kiti byati Aniteera ne bbaawe balina abaana Basaalongo ne Naalongo ate ovuiki Bisaalongo ne Naalongo abalonga bajja n'emikisa. Thank you. Kakati okera ku makino ogamba nti oli mukyala wasiza oba omuntu akuwasiza wa media muwadde mu media nga mulaba entalo z'abantu ez'obufumbo nga zigoyinga ono omusajja akola obululango ku beat yali ani akola obululango ku beat mulabide erinnya Tadias ne mukazi we bino muwadde mu biraba mwene muganda katukoleko ekinjawulo kwadde twawukanye ensi zijja kumanya katusirikeko yes because ensi eno essimu eno buli kimu kyoteekeko tekivaako n'olwana nnyo kijjako kisigalako era n'opostinga ekintu ku Facebook n'okisangulako waliwo software esookiza kyewapostinze okitegeere bwanga ekintu gyekiri ngawakipostingako kisigala mu bbanga awo tekimanyi kisigalawa naye kibaawo so nze nsaba busabi Aniteera afuuke omusiru ne SB4 afuuke omusiru because gye beekwanira tetwaliyo waki batubulira ku birungi bye basanga mu relationship yaabwe ekyabaleetera okubeera nga bazaala n'abalongo babyogereko kale tugazi mama Fina nzo bayagala SB4 si mukazi yagadde nte what is bad is that ndi mama Fina aba mukulu enkulu tenywa kale tuganye kale SB4 yagala mama Fina mugenge mulema yamukwata kati wati yamukwata nga mukazi munakusinziza ensumika shaka bwanga omusajja akedde kumakina bba mukazi wo totulekanira bubadde busirisiru bwo butasobola kukwata makaago gakola ki gahandolinga bulungi bwanga omusajja mukazi avudde n'atola bbaawo totulekanira bubadde busirisiru bwo busobola kutegeera mistakes zo z'okola ng'omukazi bbaawo atuuka ewaka wadde okitegedde nti ava mu kampanjimpa kiteekawo emmere alye omusajja tasula njala yambala obuntu bwa patayizo mulage nti bbanga ekisambi kyonoonyera ng'enkiina kiri wano fulira yambala obuntu weekoleko emikolo omusajja akusanze okuva wazaala omwana tuddanga mukakolako wazisewe awenjula kati nterina kyalaba kuna musanga asanze ka fresh cat apakat akapata akwate ng'obudde butotolototolo buntu butono nnyo bulitere musajja okukola kikuza omutima gwo gy'oli wakuma wakajambula kamini kakuma muno appetizer mugambe ekisambi kyononya ekikadde nzirange ekiina ekivuuka kiri wano kikulinze niwe oyagala okweteeka mu bigere by'omusajja ayenda naawe oyenda oli musiru Katonda yatunda omukazi nga talina kwenda nkibaddiramu Katonda yatunda omukazi nga talina kwenda y'omusajja ayende teriyo mu kitabo ekitukuvu kyonna kiraga nti mukazi yayenda n'abeera n'abakazi n'abasajja babiri n'abakyusanga era wabalabanga mu Bayibuli omukazi yasinga okulwanangako ennyo bwetabeera namwandu namwandu we yali asusulibwa nga teri kuddamu kufuna musajja nakubeera malaaya baamukubanga miggo mayinja kyali kive because omubiri gw'omukazi Katonda yagutonda nga guli delicate nnyo ng'omusajja yena agulabako abalina kubalaaya yoyo naye kati abasajja baafuuka bakazi bawulira bya feminist nze sifumbira musajja nze sijja kuwasa nze sizaala n'owulira nga ekigwaga kiri ku TV oba kiri ku social media kiri mugamba kiri mukuyo kyovula nti abaana banyi nnyo bafuuse ba lesbian lw'abantu ng'abo batategeera nze seetaaga wemba nina sente seetaaga otowulira nti sente zimuwininga buli kimu gwezaala wekka olwokuba nti wafuna laavu kuva mu bazadde bo tekitegeeza nti nno naawe weekotogera eri ensi beera taata maama gw'otaayina eri abaana bo beera ekyokulabako ekirungi kyotasobola kufuna eri abaana bo bw'obanga baawo akoze ensobi ayenze okitegedde nga gwayinzeeko omulamu muwa ekitiibwa sigaza ekitiibwa kimire kirungi okyogerako tolina kigamba nsi kyogera n'omuntu gw'oyagala oba ne family members gye mwagendeyo okweyanjula ne ku mikolo gyabwe tetumwatugamba waki mutugane mwayawukanye kubanga nemikolo gyabwe mama Fina gikolaki waki yava nakomplainga ndi mama Fina oyo kanjagalya SB4 ku mikolo namulaba mama Fina awaayo sente waki ebyo yabyogerako mu kwanjula come on tulina okufuuka abantu abasiru wekyerina okwetanga bwanga laavu ewedde okufuukako omusiru ogamba nyo manyi Aniteera obadde mama abaana bange kati tukyayagalana kakoleko ekitiibwa kyo
nga maama wa baana bange twetaaga kuddamu nakukola vidiyo ate bannange yagenze nainvolvingamu maama Fiina maama wange yanzaalukuse stupid binyiiza because tubadde mawulire nga tulaba ensobi z'abantu nga tudda ku kyene twogera ne ku bintu by'abantu bye bakola ate biri ku ffe nze muganda wange simunaako buzibu tanumbangako simulumba siri mumulumba just njogera mugamba nti tuyigire mu nsobi z'ebintu byetukola nga bannamawulire wetwosinga entalo z'abantu tuzifunemu ekyokuyiga omala kinze sipositinga mukazi gwe njagala ogana simuyina manyi embwa z'oku tiktok ku facebook tezitegeera ojja postinga mukazi wo ng'ola talina nkobogobaga ng'omukazi talina kabina kamu kadende omukyayiraawo buba buntu butono nnyo yaliko bba wagundi yaliko bba wagundi balete baabe nga besitamanyi ne bemmanyi the best was kanfene omuntu wange mu kiziriki ate kano yanyamba nga n'omuntu gwe nafuna wadde namubba bubbi nange ku muntu naye ate kintege ategeramu akatintini nze sinjogera mazima nabba mubbe tere muntu gojja saamusanga ngambeerera naye teyasanga ngambeerera nange namubba mubbe kitegeeza naawe oli ready ne results ezinajja mu maaso awo oba naye bamukututteko whatever case it is nze bamenya omutima naye nsigala nti siva ku laavu nze ndi ttiimu siva ku laavu nkyagirimu era laavu nkyagiwagira era laavu ndi nayo era laavu ndibeera nayo era laavu yenze bannange ensonga muziwulidde zeezo siva ku laavu tovanga ku kintu ekiyitibwa laavu leka ensi ekujajinga etya leka tova ku kintu ekiyitibwa laavu omuntu omu takulemesa okuddamu kwagala muntu mulala ate nga tunakukera makya kintu ngolaba ekintu ku social media nga tunakukikomentingako so kwefumintiza muga nti singa abadde nze tosobola kutegera bulumi bwa comment bulumi bwa video abantu zebakola okujja nga eri kuggwe tola nti nawe oyogera nolunaku werikeera ku makya nabakolako ku video zisuka mu 5 nga osikolingawo oti tiktok olaba banange gundi wabukedde ojja okutegeera naye buli kimu ebintu bikola biruma kale bulijjo SB4 akola story nga tamanyi nti biruma bulijjo alaba abakazi bakyaza onayogera bino onayogera nga tamanyi nti kati biri kuyi abiwulira biruma omulundi guno yeetunuzaamu kamera naye yes awulira kati ebiruma nze mbasaba sibalinaako buzibu maama Fiina muwa respect era nnyambyeko era manyi alina omutima omulungi zino ensobi z'abaana abato tizimulemesa okutuukiriza ekirooto ky'okuyamba oba Katonda amuwadde alina ensonga ki yamuwa okusukumyako ku bantu abalala asigale n'ekintu kyo ky'okuyamba leka aniteire ebigambo byabiyigira mu ngero biremukkeramu kyamugamba nti omanyi SB4 nkokutuddeko kubanga ekyo mama aniteire kyayagala omwekutuleko agambe kale ekimu nkimazi nkigusizza you understand yes maama Fiina nze musaba takoowa kuyamba agemba maaso ng'akolagana na SB4 oba baagalana oba tebaagalana bye bamanyi na Katonda waabwe aniteera mugamba nti omuntu yena yali ayambyeko ku bbaawo omwanganya ekitiibwa kintu kikulu omuntu yena yali akukiriddemu wakya n'akwata ku mukono ku musajja yakwebakako n'akuzalamu abaana omwanga ekitiibwa nga tunaamulengezza sooka ojjukira nga nti omuntu ono waliwo akantu we yatuyambiranga nebbanga ffe tuli ku kisenge esibiyinza okuba nga bibaawo ng'ensobi zajja ne zibaawo ne zikolebwa but end of the day gwali maka ensi emanyi ggwe bamaama baffe kyabagumyanga nti yabeeranga mu maka baawe n'abamanyiza okuba ng'ayenza emirundi emekakasi sijja kambeere mu maka gange beera mu maka ago tonoonyereza biki olaba enkoko eyo bw'ogenda nonoonyereza enkoko eyo byeri okutuuka awo toswagiri nkulayirira kituufu bwanga omusajja twamusanga mbeerera oba omukazi twamusanga mbeerera waliwo omusajja yakusookawo awo eyaggulawo kufulu eyo gunosanga akoze ki naffe abasajja tuba n'embeerera okimanyi nti abasajja batujjako embeerera okujja nga tebakusala wewanga bakusaze bukulu osobola okutegeera nti omusajja abeera n'embeerera waliwo olubi oluvaako n'omusajja ne guyiika n'okuyiika notegeera nti omusajja naye abadde embeerera nze waliwo najjako embeerera yange nange era siri mbeerera nina abantu bempiseko mu kutuuka wano kati ogenda okunoonyeza baani bempiseemu okutuuka wano oyinza okunneetamwa so nze nsaba tekiri ku maama Fiina yekka tekiri ku SB4 yekka tekiri ku anatre yekka otherwise entebe ogiwaayo ddi ey'obwa meeya we Bunnamwaya okuba twava mu kalulu twagiwaayo ddi ekitegeeza tewali mikolo gikolebwawo ng'owaayo entebe okuva mu ofiisi emikolo gikolebwa nga akalulu kabadde
ng'abantu balonze naye ffe abaffe tebalonda so mu kulonda kati siraba bakinjubilatinga n'omuntu yawamba abantu bange ba agenti bange yakuba ba agenti bange emiggo siraba wakimba nkeera ku makyokola kujubilatinga sobola kujubilatinga n'omuntu abawamba abantu ba agenti ne bakolako effujjo ne bayita zi drone zikutiisatiisa byali biwanvu kati sobola kubeera mu mboozi bwete y'ekisiru ate kabe kasinga nti byakolebwanga mukazi abakuba musajja ogaa nti omusajja naye omukazi mukazi kyataswala n'okwata omwana wa munno ogwogenda okukulembera enkya n'omuteeka ku poliisi n'omuteeka mu barracks ne bamukuba emiggo enkya n'omukwala n'omusuula mu poliisi byali byakisiru byalinga ebintu bikolebwanga batali bantu batali Bannayuganda tebankuba kalulu tewajulira yadde mu kooti kati okujulira mu kooti kiki nti oba okugenda kusanga omusango omuntu waleetedde drone ku makya saawa 9 nga tebanaakola kubalala kalulu n'akwata box zonna n'aziteeka nga ne poliisi weera eraba owa poliisi n'ava nagala kimukola kikyamu ne bamukuba mukazi wa poliisi ali ako ku kikumbi era akulira ba constables abali bakuuma ne bamukuba ng'olabako just kano kukakolako maaso kati ate gwegende mu kooti okoleyo ki so kati ensonga n'ozireka zigendera awo byali byakisiru ekyoba omanya kyali kyakisiru kye baakola nti era senga tubadde mu nsi erimu demokurasi ffenna abantu ba Nuupu ffenna nze nagenda kuva mu kalulu nga mbitegere bigera kukolebwa naye ate mu kuva balegera kwogera bingi kati walidde bakuguze nga kankasigalemu naye bonna abalidde akalulu ku bameeya ba MP tebandirayidde ebyaddala bandizize ebifo ebyo ne bebalekera ddala naga bibyo tubiwadde nabyo mubitwalire ddala yes kubanga Uganda bukkiza okulayira kiba kitegeeza buli kimu kyonna ekyakolebwa mu kalulu kyali kituufu okitegeera because onaga abantu ogera kutwala mu kusanga mu kooti percentage ogujjayo eri 20%. aba NRM bavuganya be balonda abalamuzi kati bogenda kukola otya okitegeera naye batukera amajina gandi ba MP baganye okulayira ba mayors baganye okulayira nanti mu byagala ba NRM bibi bino mu bitwale aho Uganda ejja kubaako n'enkyuka kyuka obaddeyo n'ebisanja emeka kimu naye meya kale politician omuntu adda ku kintu ekyo n'akiremerako kubanga kiba kimulumye nnyo nze nakitegeerawo nga tuli mu mwaka gwa 3 kiba planning okukola nenga bakyali bange bonna betwalisimbira nga mulaba essaawa zino kyonna mugende mu kalulu nga mukimanyi okawangula oba otakawangula kati nze ŋŋende nkwase ofisi e Bunamwaya omukyala gwe bata Naamala nga yakuba aba agenti bange n'abawamba nze Jacob mba sibikola mu kalulu omuntu osobola omubba obuwanguzi mu magezi nenga tokoseza ffujjo munaakola ki kati kale zitwala ebox mugenda kukola ki kati obawambe mugenda kukola ki abalinga nga batankuula ekintu omanyi omusota olaba pusi eyo pusi yemu ekyasinza okubeera eŋŋonvu n'ogikasuka azino nga zogikasuka nga tesobola kumenyeka naye pusi etuuka ekiseera neyeekyawa nze ddawe nali omuto nakolako effujjo nengalira pusi mu nnyumba ng'omuntu agisenguzeemu nenjikuba pusi nezimba bwete ebyoya nebikoleberawo ebiti pusi yali enzise kati nibana abantu bakola effujjo lyomunye nti baalikola effujjo lyona eriggwayo binanindaba binalindaba ku social media nga babikola eyo mbalala eyowa omuntu najja n'atiikinga n'asanga box nga bagitiikinze ne babireeta direct ng'obirabako oti n'amanya tugamanyi tubeera nabo tumanyi Kasaana ali awo mu nfuufu tuyina omulala gwe bayita baba maato waliwo omulala gwe bayita gayi bamwitaani Galabuzi oyo meya kati yalya bali awo waliwo Ssejjengo musajja wa Kabaka Mulamba neyakwata abaana ba Buganda segera so ebintu byaffe byetuli awo tuli mu byakisiru twabibalekera mu abalina obudde kati nze Jacob waabwe nzire mu kukayanana
Musajja ngamba ofaaki lwaki tobivaamu okakkana well negamba ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda ngera